abaye mpozi big eye yagambye ani guest of honor kakati oyo gwe yayogeddeko guest of honor genda oli mbudde obukyamu mu kifo ekikyamu genda bino byetukola ate tulina kuziba fujjo ssebo yes oli mbudde obukyamu genda okitegera muvuma nnyo Kyagulanyi muvuma nnyo president tugobye tumugobye agenze musirigwanye nga tumugobye genda you go gugu genda mu nnyanyo lime nnyanyo oja genda katukulabise atujja kamera anti kamera kikyokulwanisa kyaffe tetuli bakozi ba fujjo tetuvuma lito genda mukoze kyamaanyi muleke agende mbitoke lito genda yes you go oli mbudde obukyamu ife tetuli bakozi ba fujjo yes tetuli bakozi ba fujjo genda lito genda yes lito genda bino betukola tetuli bakozi ba fujjo lito yes tetuvuma bantu obera ku TV nguvuma bafull soga yes katukulabise boy yes tetuli bakozi ba fujjo tetuvuma bantu genda lito genda oli kumukolo omukyamu lito yes lito oli kumukolo omukyamu fe tubagamba fe lito geshi twagala change kamera kyekyokulanisa kyaffe tetuvuma oba kitegera abantu yes no mukakanya soko yaffe fe tubonaabona tuwambibwa olw'okubeera mmwe oba kitegera mukakanya soko yaffe lwaki mukakanya soko yaffe yes lwaki mukakanya soko yaffe yes lwaki no lito lot of masoko yaffe lot of my president waffe lot of masoko yaffe lot of my photo soldiers first of all ebintu byetukola temanya mateeka tuli bakozi ba fujjo wavaayo n'ogamba nti nina abaana baba basibe mukomene obwerere kyogamba Kyagulanyi yasiba abaana yes wavaayo n'ogamba nti no president assa abantu mu byobufuzi basiba abaana Kyagulanyi yasiba abaana ba Museveni wayinza n'obutaddawo omuntu mulala mukyaza kozi nga era nze kubanga nga nze oli taata wange ye taata wange si mukwano gwange ne taata wange kubanga nze yanjagala enfaanana gye nfaananamu nga nfaanana bubi nnyo naye n'agamba era ne mukyala wa maama Solo era muyita maama wange waliwo biiki bagiyita Busaabaleyo naŋŋamba ambasada nkuwaddeawo onoonyewaako okulya naŋŋamba noonyezaawo abaana ag'okulya nga sina baana naŋŋamba naye nga musumbuwa nga womanyi ensi tuba tetutuukidde nga musumbuwa ngenda ne mugamba abantu baagala kuyingira naye gwe nakuwa obukulu lwaki otawaanya namugamba Masolo nsonyiwa naye nga nemugamba wano bannanga bodiya n'abakyaliba abalasita abanyirira abambala obulungi naganze jala gwe tamanyi dina gyensula naye nga nkuuma obukadde nga bwe simanyi nakumanya naye nga bwesigwa eŋŋamba olutala taala n'akola embaga naŋŋamba nkubuulidde nga nfaanana bubi nga sijja balimba okukuuma emikwano gy'abantu kuba embaga ya muzeeyi wange oba yaliwo emyaka nga 2 kuba kyendabirako obuuza ali abavubuka abali wano teri alina kaadi ya mbaga ende mwe kino embaga nagikolera n'ekisenga awe eno kaadi alisani enafa lyali lyambaga kalirizeemu kufuna gwakune kubanga erinnya oliraba olinasobola kuwa kaadi nga tolikyaliwe naye nga enyambala gye nali nyambadde bakyali bange nanga naye gosobola okwambala amasuki okujja mu Serena namuga ne muzeeyi nga malira wendikyaliwe jagenda bimbe buvimbi mpite ku mulyango nkole ki nagenda osanga batwala waliwo bakomediani abayiba batwala gwina kaadi neŋŋamba bagenda otuuka ali basada firebase nateete kwalira ne baga firebase kyova olaba nze buli kimu sijja bagamba kyennina n'oggula wano gaali magezi ga muzeeyi oyo yampa ebivulo nga woomanyine naye nga nze nemmanye kiddako mu maaso kuba yona yali nsiko neŋŋamba bwe banfunye sente kangende nguleko ku kyalo kuba naye yagula emagere eyo gyali amumula kamuwulirayo
nga bagamba kyalo naye kati tayimwena amayumba agali bubo nange tayimwena neyiba najja eno nga nze tayimwena we nazimbira eno nga nze mugagga naye kati tayimwena ate waliwo abagagga abansinga sijja balamu abavubuka abali wano mwenna bafundi soja bakyali bange kubeera na mpisa kubeera n'amazima nze munaye Nubian nze munaye nakulira mu basiraamu natandika emyaka 10 okwebeezaawo okumanya ensi kyekwata naye nga bankuza baali baki basiraamu era olumu nagamba aji ngomanyi ndi musiraamu naye munaye nga bankuza kuba ndimu eri ddiini y'obusiraamu nga nawe bwe twakusabira n'ogenda e Makka naye sijja balimba mpulira essanyu kubanga okukuuma omuntu emyaka 2 kiba kizibu okumuyita ng'akyasobola okujja kuba abantu babeera n'emyaka 5 n'abala n'omuntu emyaka 5 n'owulira eridde 5 naye ng'amaze n'omuntu emyaka emeka n'ekinene naye omuntu myaka 2 ng'omuntu takwesa anje nsinga okwala ku pulezidenti wange n'oba ofaanana otya nga yakutegedde. Nzize mbagamba ebintu byonna ebikwatagana ku bantu bayita aba DP ne DP block n'opposition yonna. By the way, nafuna resistance okuva mba comrade ne banvuma on daily basis. Nenze nga bwe ngamba nti ekyula bakikwasangalo ne nguma ne ngakangumye omutwe guno amazima gajja kwejjayo. 1 mbagambye obulamu bwange obusinga obungi mbubadde mbyabufuzi era kyovula nti abantu bano mbamanyi nnyo bonna mu kubabeeramu nabasoma wabula nalina okuddamu okukola nga nze omuntu ngende enkola ebingasa okusinga okubeera mu byobufuzi kati abantu bano bonna nali mbamanyi abasinga obungi kyemutasooka kukkiriza mu kusookera ddala era nali namala okusoma dda mu 7 ng'abantu batebannamusoma abalala nti Museveni yajja alina system gye yasoma ng'eri mu bitabo bafuga batya abantu bakontrolinga batya abantu ate weeterawo otya oludda olw'okuvuganya era okozesa tyo ensimbi z'omuwa omusolo era oyavuwaza otya abantu era osiriwaza otya abantu byonna nezijja nga bimasitalinga mutwe ebbanga lyonna kati kuno kwali kunazaako bunaza bacomrade abataali well versed na political history wa Uganda ne bapoliticians ne basanga obuzibu ne batandika okunno ne boogera kino ono boogera kiri. But unfortunately, at the end of the day, buli omu kyenayogera kakola ki akiraba. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu bakiyita nti obuwangazi bw'emmese bw'ogirabisa ku ddiba lya kannamundagi. Njala nnyo okwebaza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obugumiikiriza n'obwetoowaze bw'olina. Si buli muntu nti abulina. Era singa wali okolera ku pressure ya public eri abantu singa abantu bakolamu ebintu bingi nnyo ebirala ebitali bituufu naye osooka n'otuula era wagamba nti nze sikolera ku pressure y'abantu njagala omuntu yennyini yeyambule ng'ebisigadde ye kennyini alina okwekolako emikolo. 1 tubadde n'abantu bano ebbanga lyonna nga muze mbalaba gurupu nga mugira bagita Museveni kennyini abayita flies nswera. Abantu bano nze mbayita ba political prostitutes abeegeejiga mu bikolwa bye tuyita ebya political masturbation nti buli wamu ewali ekiwunya oy'obufuzi babeerawo nga banoonya kyakulya nakukuumira Museveni mu buyinza. Ekizibu ekiriwo nti basanga omuntu atalowooza engeri gye boogeramu ne gye bepakegingamu ekulowozesa nti munnange bategeera. Kankuzzo katono nina statement gye nakola ne bagamba nti wali otuddeka wano weebooza lwaki bannayuganda baali batya nnyo abantu aboogera oluzungu abambala amasuuti era nti balooya era ne mbagamba ojjombulire olwoyo mu Uganda nga munnabyabufuzi ateredde nga tali makoona era ombulire olwoyo omu alina ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri sitede weekiri kibadde kivuganya Museveni. There is no way. Museveni yazimba abantu mu opposition n'abateekawo era nze mbagamba nti abavubuka ba DP UID bazze nga bazanya ebyobufuzi eby'okwetunda nga tebalina mirimu nga bazze bazanyira Museveni emizanyo gino nga bo mulimu gwabwe gwakuzanya ebyobufuzi bafuna ssente. Ononjulira
teri mwana wa DP wayiwaidi wa DP block aina wadde edduuka eritunda akamasu oba eritunda obuleega oba cosmetics ng'ayina omulimu oguli permanent guugwo teguliiwo wabula balya bulungi basula bulungi bavuga emmotoka ez'ebbe sente bazijjawa babadde bazanyira Museveni bawufuza ebbanga lyonna wabula ng'ekizibu ekiriwo tewali muntu asobola bengejinga kuba exposinga era nga beeyita ba political messiah kati nga bannayuganda abasigira ekifaananyi ky'omuntu bw'ayambala essuuti n'asiba ettaayi n'ayogera oluzungu n'ajja n'akwata enjogeza gye tuyita microphone n'ayogera olw'okuba nti bannayuganda tebasoma tebagoberera byafaayo buli lwawulira munnabyabufuzi nga akutta akazindaala ayiwayirimu agamba yoyo waffe kyekyo kumbe mu tactics z'ebyobufuzi munnabyabufuzi akuwa kyoyagala okuwulira n'amatuugo ne tasobola kuwa kiva mu bigambo byayogedde mu bikolwa oba onfuna munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya mu Uganda ayambala essuuti n'ayogera oluzungu n'akuteeka mu kifaananyi nti yoyo n'atandika okwogera ng'ebigambo byayogera bikuwa essuubi n'omuwa omwoyo gwe naye ng'ebigambo ebyo bw'omugamba bizze mu bikolwa tajja bikola kubanga babateeka kukola kintu ekyo ndoza mufunye bulungi nnyo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ne People Power ne National Platform ne tubawo obuzibu bwe tubawadde obuzibu ne basanga nga tebakyalina relevance agenda okujja okubeera mu public nga nze mbuyina musooseeyo jjo information nagifulumizza nga njogedde yaani gye babadde bye balagaanye okukola buli kimu kye bakola ensimbi bazifunye mmeka bakoze buli kimu nekifuluma public n'etuyamba n'ebeera ya mukisa nnyo n'etandika okuzuuka okutandika okulaba ensonga zino abo abatasobola biraba bye balumbanga lumbuye nga tebamanyi kikyayogerako kati mukirabye nabasomesa ekigambo kye bayita parallel state gwe mukono dictator gwe yeetera mu byobufuzi nga kumuvuganya naye nga gumuwa legitimase nti dictator yeeterawo parallel state ng'emuwa legitimase yeeruwa nti omuga nti mugenda mu kulonda yeeterawo bakandidate ababe n'abasponsoringa nga bwe batuuka okulangirira nti yawangudde bano bajja konsidinga nti omusajja yatuwangudde era akalulu kabadde ka mirembe tewali buzibu ekyo ne kibeerawo temwakimanya era n'ateekawo ne iPod eyo esiga ekifaananyi eri abazungu nti Museveni ne banne they can sit together on round table badiscussinga political matters eziri unified zibagatta bonna there is no difference Kyagulanyi n'agaana okgenda mu iPod Kyagulanyi n'agaana okgenda mu ki mu iPod we wava akabasa bwe yagaana okgenda mu iPod ne batandika omumutumba tutandikira Kyaddondo kuwa MP ne tugenda mu campaign ezaberanga yezo ezaba MP abavangamu bano bonna bampuga tebalimu bambabike tebalimu wabula Kyagulanyi bw'atandika okuwanguza mu by election zaba MP DP block ne DP bazukuka batandika okukwata Kyagulanyi batandika okugenda otambula nga bakutandika okukola gundi ezo ze Twitter trick mwazirabanga ziyagendanga mwezo ng'aziwa vibe bwe tutuukaano mu kulongo bwe tutuukaano ng'abagambye nti ngenda kwesimbawo agende walitandikano n'ekyadolenyi yagenda walitandikano kiza besi namusaba kannaajumuma n'agenda mu DP ne bagimumma n'asirika tutuuka okujja mu kulonda wano yeesimbawo Mawu ne banne bagamba nti tetukkiriza muntu alina center number kujja kwesimbawo buli omu amwaisoletinga asigala bwomu
bonna nga basirise tusigala mu people power tugamba kale katujisalinga ng'ekibiina Baruga Hare Balamu n'agenda n'alijisalinga people power tusigala nga tuli empty ekibiina president n'amala yamayigi yaje ekibiina n'akifuna bw'amala okifuna ekibiina kino Museveni n'agamba wait a minute before nga tanneesimbawo twasooka tugenda mu legal battles muzijjukira baaliwo ekibiina si kikyo ekibiina wabba kibbe ekibiina wakolotisi mayigwe mu kulembeze ezo na legal battles mwaziraba tumala tukiwangula Museveni asindika abavubuka be bonna aba UID n'aba DP block ne bajja bayingira ekibiina konza tufudde omuntu alabye era abajjukira videos ena baga nti omuntu alabye ne ngamba njagala mu ndabe bubi kantandika okufaafagana n'abantu bano Abaganda tugamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze ne ngamba nze kamba ngange single handedly munansangayo ng'olomaze okusoma history wa Ssekabaka Muteesa Ben Kiwanuka ne DP ne Kewaayi ng'andi wano ng'olomaze okusoma ky'Omungereza yagaana okukkiriza Omuganda okubeera mu magye azwero nga n'ebyobufuzi tamukkirizaamu ng'amulesa abeere mu business ne mu byenjigiriza nga buli Muganda yenna yajja ow'amaanyi baateeka parallel state emengo ne mu opposition ng'erina okubulookinga omuntu oyo kati gwe kyotaamanya Ssemwogerere bw'avaawo yawangula Ssebaana najja n'awangula n'omubba ziretali Haji Nassantege Ssebaggala from nowhere ng'alina amaanyi teyali wa Museveni mu kusooka Ssebaggala teyali wa Museveni mu kusooka Ssebaggala aleeta ekibuli olwo Museveni agenda okulaba takyalina wagenda kwekwata asikayo Besigye amuleeta amuteeka mu ki mu byobufuzi ne babetika ne bajja batandika foomu agenda biki byonna batandisa wupate kati singa Ssebaggala mu kusooka ali wa Museveni Ssebaggala ne bali talina certificate ya senior 4 bali bajja mukkiriza okwesimbawo naye okuba nti yali w'amaanyi Museveni yagaana omukkiriza n'amulemesa omusajja n'agamba no bino byonna bimukola okunteekako amatu no problem bahakazi mukikole musobola okunteekako amayembe no problem ekyo sina buzibu Museveni n'agamba no ono tumuggyemu technically ne bamugjamu olw'okuba nti Abaganda tulina omutima omulungi Ssebaggala n'agamba nti Haji alagidde tuwaane tuwe Besigye emyaka 20 nga tusapootinga Besigye kati mu kusapootinga Besigye Museveni atandika okusindikiramu abantu be ne bajja Musuubi ne bajja Wokotuwaaka ne bajja buli kimu nga bajja bazimbira oluzamutera trade gyeva awo bakomezzaawo kati bwe tutuuka ano Kyagulanyi Ssentamu ng'afunye ekibiina bonna nga bwe baali eri ne bajja ne bayingira mu kuyingira ne batandikirawo nakubirawo mukaaku nembakubirawo bonna lumu essaawa zino ne yali organizing secretary Kidandala Sulaiman ali South Korea mu kkomera bamusiba lwa bizinensi ze abajjukira nakubira abasajja bano nga bakajja era abamu tebafuna kaadi ne baddayo naye babika enyiti yafuna kaadi waliwo omwami lawyer wennakaweeyo lawyer mumanyi bulungi musajja muvubuka wa DP ne teyafuna kaadi ne tusigazaako bano kati bwe tusigazaako bano ne mmanya biki bagenda okukola nga Museveni amaze okufuna bantu ki bagenda okukozesa tugenda mu kawo tukawangula tumala okukawangula batandika emize gyabwe nzija njogera buli lunaku abantu bagala Lumbu yabadde ki lwaki Lumbu yakuba Lumbu yagala Kyagulanyi asigaze nga talina muntu yenna lwaki mukuba bakulembeze Kyagulanyi ne mbagamba nze ngenda bakuba mpaka
mpaka munnange abasajja bwe mbategedde lumu mpaka olwaleero. Kati ng'oyagala okutegeera nti emmwandu bwanika ekola era totta kibe nga tonyina kikenenya ndusu. Katonda oli w'amaanyi. Ompanguza entalo nyingi niyo wanguza Kyagulanyi entalo nga takutteko muntu. Ne batulangira tuli basiyazi, which is okay. Ne batulangira tunywa enjaga, which is okay. Naye wali obaddekaawo omuntu najja okulonkinga eki nakino kansooka enkyogere Mr. President abawuliza mujja kitegeera. Waliwo kye tuyita technical withdraw. Mr. President manyi owulira bulungi. Waliwo kye tuyita technical withdraw oba tactical withdraw. Kibira tactical withdraw. Waliwo tactical withdraw eziri politically motivated nga tebajja zitegeera at the moment nga zina kujja at last. Najja ne bagamba nti Mpuuga yayina abaka ba parliamenti abasukka mu 30 be yaguza mu 7. Kule ekyaliwo omuzanyo gukyaliwo. Wabula kati ekifaana kye basiigidde olwaliro abantu public kyenjagala mu kyetegereze. 1. Omukulu ono abadde amaze ebbanga ng'ayagala kuyiwa kibiina kya National Platform ne mumulemesa ng'ayambibwako Charles Peter Mayiga, BBS, CBS, NBS, State House, Semwayi Police okusula Robert Kyagulanyi Center mu social media ne mumulemesa. Kati n'agenda akole Thanksgiving lwe yalina okulonkinga ekibiina ekyo bye yali ayise munamu ne bagaana okujja ne kimulema. Najja nga akisika mpaka olwaleero nga 6. Kati tebakulya ssente bamemba parliament bootalebyeyo nti bakikoze tebakimanyi egi bayita tactical withdraw. Mr. President, eyo bagiyita political tactical withdraw. Wano tebazze ku mukolo gwa Mpuuga wabula bali naye ekyo kyo bakibagambye temusobola genda kweraga essaawa zino. Musooke musigale eno mulowoozese Kyagulanyi n'abalala nti muli ku saidi yaabwe naye ng'ate bali ku saidi yaani saidi kyovula Mpuuga gamba nti tugenda kwegatta gye bujjako eyo n'abantu abalala beebaani bakubala empiki nga naye wobabala. Ompulira bulungi nnyo. Bakubala empiki nga naye wobabala. Kati bambi ba parliament ne bakansala batazze bonna kye bakoze bakiyita political tactical withdraw. So katulaga kifaananyi nti oli nabo oli kasooka avuga ekintu kye oluvannyuma tojja kujja ejja kubeera ekifaananyi kye bagenda okusiiga ekirajje mujja Katonda mujja kiraba. Kati kyomala okitegeera kyabadde alina okukola mu panic bamufeze batya gowe naali kuno nga wali okoleddeko omuyindi takuwa ssente n'owangala nazo n'ozikolamu ekintu bw'otasanga kizibu nga kimalawo ssente ezo boda eyinza okukuba oba nadoda ayinza oga nti nkugobye n'onyunyumbira ga ssente zebakuwa zibeerako ebizibu. The moment omuntu yenna asinkana Museveni amuwa ssente ze afuna ebizibu. Kati ate wano balina omuntu gwe bameesinga naye ng'ali blessed Robert Kyagulanyi Center nti ogenda mulumba akutunuulye wabula ogenda kweyambula wekka otya. Mpuuga olwaleero alonkinze ekibiina kye ekya Democratic Alliance. Ekibiina kino kambazzeeyoko yali yagula ekibiina n'enzija n'enkikuba n'enkiyiwa ne nkiyagaana nakikuba ne kiyiika ne mukikuba ne kiyiika n'akirekayo. Kati bano abafere bamukaaku
badde bayina omufera badde bayina muferera luddawa kate kankulage ekyo mukiraba kankizuumingi mukiraba bulungi nnyo ekyo bakiyita TDA mukiraba bulungi nnyo bakiyita TDA kati bano badde balina omufera okumugyamu ssente batya Democratic Alliance yali gyesigingibwa mu 2015 nga twolekera akalulu ka 2016 Mbabazi mwe yali era bano bamukaaku n'abalala mwe bagendera okujoyininga Mbabazi mu go forward we bagenda okujoyiningira Mbabazi mu kalulu ka 2016 eno go forward mugira bulungi nnyo njala balaga bintu bino bitegere bulungi nnyo kati ekibiina kyo ne kibeera Uganda kyasooka kubeera UNDA Uganda National Democratic Alliance kyekino wano okira bulungi nnyo Uganda Democratic Alliance era bebano wano nga balina Embabazi mu go forward obalaba nga balina Embabazi oyani oyo si finito bano bonna mubamanyi oyo wuuyo Mbabazi bwala bulungi nnyo mukiri ekintu bayitaani go forward tujja mpola kati gana amawulire gaali ga 2015 gasoma bwe gati former Prime Minister Amama Mbabazi is scheduled to be nominated on November 3rd 2015 at 2 p.m. a few hours after the nomination of President Yoweri Kaguta Museveni on the same day. This was reviewed on Wednesday morning by TDA. This was reviewed by the TDA Go Forward interim spokesperson Michael Mabike at Mbabazi's campaign headquarter. TD what? Ono yani no Simabike. Oyo Simabike oyo. Sibebo. Ngenda babya. Kino kikyalo nkinzo olwaleero. Kikyalo nkinzo olwaleero ekyo. Kikyalo nkinzo olwaleero ekyo. Kyalo nkinzo olwaleero kye bayita Democratic Alliance. Which Democratic Alliance ye history wabagobazi babeeramu all along nga bajja bayiwa ebibiina byonna ebirina omuzinzo okujjako Museveni. So buli kyonna ekigambo ekyogeddwa wano njagala tubeere very curious and careful. Tebogeddeeko ku statement nti bagenda kujjako Museveni in any possible way obanga bakozesa tactics bweziti. No. Their main focus was Robert Kyagulanyi Ssentamu and the national unity platform, including the people power. Chikuwa kifaananyi ki. Their main focus
is Robert Kyagulanyi Center National Platform People Power. Tewali kintu kirala. Kubanga bamanyi nti ono gwe muzizi ogutawaanya mukama waabwe balina oggulwanyisa. Kati abasajja bajjidde mu TDA lwakuba nti bataddewo Democratic Alliance bajjawo kali kati. Kati ebintu bino tubadde tuze tubibagamba naye Katonda nga bw'atali anguzi. Mu bantu bonna boyinza okuleeta nga bakugambye nti omugenyi omukulu y'empuuga ku mukolo guno, naye nkitegeddeko nti ate omugenyi omukulu abadde Alioni Skinny abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Lwaki yabadde omugenyi omukulu? Kansoke omanyize mbeera observant nnyo ku bintu ebyo bigenda mu maaso ku mukolo. Lwaki yabadde omugenyi omukulu? Alioni Skinny aluddewo okutuuka. Batuuse ne bagamba nti obudde bugenze katuyite empuuga ne bayita mpuuga okwogera. Era mpuuga n'abadde ayogera wano. Kindly resume your seats. To you, fellow countrymen and women, gathered this afternoon, today, a very special day in our political culture, in our political history, redefining our journey to an enduring democracy this afternoon. It's my singular pleasure and honor to welcome you and appreciate you for turning up in these huge numbers, albeit on short notes. Very welcome all of you, countrymen and women. Invariably, in life, there is time for everything. Omugenyi omukulu najja. Bangambi waliwo abakyamusize nnyo kamala okusetulinga abakyamuseka kigemu. Then I will resume with my communication. Kati bobanga gwe mpuuga former leader of opposition achikira Masaka Nyendo omuteeketeeke omukunkuke omufuuyire omunyampire politikale nobanga omuntu go ngobakuwadde oyogerenga nanyi mukolo ne wajja omuntu n'ogamba nti nga mukyamuse nnyo ndoze muntu omukulu kansoke nnyimirize mu malo musajukira gye speech nekomaawo ku level y'omwami ono gye yeeyita ne banne bwe mutuuka okubanga Alioni Skinny ye mugenyi omukulu kitegeeza emandwa bwaneka ekyakola bw'amaze okuyimiriza okwogera okwo ne batuula wansi ne bakola endagaano. Njala soka kubuuza omwami ono yagamba nti ensonga z'ebyobufuzi tezingiramu tebiri by'abayimbi. These are political matters. We don't engage with the artists or musicians. Yeah, these are national matters. So some politicians here, they behave like kids. They think that this is music. This is not music. It's not all about politics. So Mr. Demapuga Mpuga. So how dare you on the official occasion like this one, you turned against yourself and you invited an artist and you went into a memorandum of understanding on what grounds, on which issues. Alioni Skinny is not a politician, he's a musician. Alioni Skinny si muna byabufuzi muyimbi. Kati ogenda otya mu memorandum of understanding no muyimbi ng'ate wagambanga tokolagana banyi banjaga, tokolagana bali babikola, tokolagana bayimbi. Oyo sina chairman wero si wano sina kansala. Mulina diru ki mukyasoko kubuuza kati okumanya sitaani alina effujjo mwatadde ssente mu mukolo gwonna nabagamba olyato lifa magoba mwogedde ebigambo ndabye ono nalinga embizi ya nadizi
Kasibante Moses mwebwa yali nyembizi yafana embizi ayogedde ebigambo bingi nnyo nenga focus ye eri ku Robert Kyagulanyi Center mu 6 era bo bavuganya Kyagulanyi watu omvuka omukolo gwonna agutidde mu ddakiika egi omukolo gwonna gwe bategekedde almost entire career life ya Mpuuga political career ya Mpuuga omuvubuka agitidde mu ddakiika emu ovanga tulwanyisanga Kyagulanyi okulanga ekintu ekirala political career ya Mpuuga yonna ne mission yaabwe omuvubuka agitidde mu ddakiika egi mu statement gyakoze Munfuna nze ndi wano omusango gwasoso kuntekebwako mpita mu bumpimpi mumanyi nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangon. If you don't respect the elder oba the leaders of the people kitegeeza you don't respect the people. If you don't respect the leaders, that means you don't respect the people. Emanda Bwanika eyogeza omwana ono statement esose mugambi nti ye yabba essimu era agenda kukolagana n'omubbi yabba ebitaano wabula n'ayongerako statement gati omuntu yenna bw'otawa kitiibwa mukulembeze kiba kitegeeza abantu tobawa buki tobawa kitiibwa Kyagulanyi Center mu ye mukulembeze Mpuuga yaganda omuwa ekitiibwa kitegeeza tassa kitiibwa muki mu bantu amukubye golo kankabadde mwene statement mugitegedde ng'ovudde kujja muwuddeko mbu babbi bombi babbi n'agamba ati ffe tugende kati ono mubbi gwe tufunye alina eddala lyalikedde ery'obubbi tugenda mwegattako tufune tugende mu ddala ery'obubbi eyo statement gimusinze okuteekako nyesya wabula statement gyakoze ng'afundikira yebadde enkulu ennyo mwene temugitaddeeko ssira political career yawo nowewedde era kamera oluvuddeko ne TV nevaako press conference ne function weekomye to exit to function weekomye wulira bulungi nnyo Munfuna nze ndi wano omusango gwasoso kuntekebwako mpita mu bumpimpi mumanyi nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido akugambye yali wano kwogera bigambo bye yabba essimu ne mukulu we nabba ebitaano n'akugamba nti bafaanaganya ebikolwa eby'obubbi era n'akugamba nti birds of the same feather flocks together ekya flocks takyogeddeeko nze nkyogeddeko naye mu Luganda kitegeeza nti ebinyonyi ebifaanaganya amabala oba ebiwaawa bibuuka lumu byonna bibuukira wamu birds of the same feather flocks together bwe kivuunwa mu lukimu Luganda nti ebinyonyi ebifaanaganya ebiwaawa oba ne kkala oba n'olubu bibuukira wamu nga bw'olaba ennyange bw'olaba eŋŋaŋa bw'olaba empungu zibuukira wamu kati yakulaze nti levo ye kwali Mpuuga kwali mubbi mufere mutemu azuwero nga byayogedde byennyini bye biri ku Mpuuga political career abagikubye
nenga agikubya atya knowingire or unknowingire. Kano ka video kagenda ku trendinga function yonna bisigadde byonna bikomye okwekizizitinga n'okubeera function okudakiika eno statement wegweredde. Kankabaddemu mukategere bulungi nnyo. Munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okuntekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangon. If you don't respect the elder over the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba bantu kitiibwa. Video njikomyawo oba mwagala njongereko. Eje bayite Mandwa Bwanika ani mukulembeze w'abantu Gilbert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'otamuwa kitiibwa kitegeeza towa abantu kitiibwa era weerimbise mu kifaananyi eky'obuyaaji. Video njongereko bangikomye wange. Video njikomye wano oba njongereyo. Kitegeeza you don't respect Kanka male wantu gende ku kirala. the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba bantu kitiibwa. Okitegedde? Kati ate waliwo ebimu bye mutagenda tegeera ng'ojja kuddayo ewammwe lulu number one. The boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number one. Thank you. Who is Mpugazi boss? Mpugazi boss is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Always the boss is right. Ani mukama wa Mpuga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba tamuwa kitiibwa kitegeeza tawa abantu kitiibwa ate akugambye nti Jehova ne gibulaga mukama wo abeera mutuufu. Eje bayite Mandwa Bwanika. Omukolo gwonna we gukomye ne gufa teguze. Okujjako kwongerako nti mutuwenge ekitiibwa era wulirizanga nnyo omuntu wadde tomwagala muwulirize. Kino nkikusaba. Wadde omuntu tomwagala fubanga nnyo muwuliriza. Ngenda kuzanya akatambi ka comrade munnayuganda munnange wadde yali ku saidi ya Museveni omugenzi Isma Olaxis. Ebigambo byayogera nga nyongera ku bigambo bino lwojja okutegera nti wange obudde olize omuntu omwagala batomwagala ulize ebigambo byabayogedde. Nange bwentyo video ze muli zijjangayo ne muli ebigambo bye bagamba ebimu nga byatuukawo ebimu nga tebinnatuuka mugete omusajja yafa n'essimu nenge ebintu bino byonna byogedde mu video nga zikyaliyo.
muwulize bulungi akatambe kano kaddakiika 7 mugenda kawulira nenga byayogera yali copycat mu bye najjanga njogera nkiddamu ebigambo omugenzi byayogera nga yakolanga copycat mu information yange kati njagala olowooza ebigambo by'omwami ono wadde mugenzi ojja kakasa nti muwenga abantu amatu owulize information Mpuuga avudde nenga wonna yayagala dde obukulu yeesiba mu masaka ne woogitemamu agifiiramu yagiremesa ne mukasambidde. Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one time basse bajja okwota be mwateeka mu NUP bajja yita mu parliament ne budget ezo ennene ze balina abakoluudi ng'ogenda owulyanga Bobi Wine bamuvuunise be basse bajja okwota bajja kuyita mu parliament owulire ng'olunaku lumu bakoze eki nzize enkuba enkwe z'okukola delegates conference nga ba DP block bakumaze okukola network wansi wonna ku grassroot nga baagala kukubira president mu kalulu kaki ka delegates conference omujjamu ne zireeta gurupu ya Mpuuga mu parliament erwana zaake olwo bajjayo emiradala gya president ne baleeta etteeka erijjawo luupu naye lukyagenda mu parliament mweriri ebyo byonna bye bintu bye twagezangako balaga ono mugenzi yayogera naye nga yali copycat ng'ajja mu information yaye mbagamba nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulira temulina okukola ki okuwulira musajja abadde mu parliament ebisanja 3 nga looya nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala aba ne kyakola ki kati abanuupu tebaatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddayo tetu Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babbapate naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala ennye obukulu omusajja yabugabye. So kyembagambe wali nti bwe tuyingira people power ne national platform buli muntu yenna amaaso yagaza ku president na ku Museveni tewali muntu ya focusinga kuba n'abajja nalinzo ogu ono mugenzi kyegenti yakolanga copycat mu information gye nafulumyanga mu yakolanga information kyenkugambe wali nti abalamu enna amaaso magateeka kulwanyisa Museveni na protectinga president wabula abantu abajjiramu temu abateekako focus naye mbateekako focus. Kankabaddizeyo kana akabaddire bulungi mukategeere kawulya bulungi nnyo indigenous party gyawagidde okuva mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu ekyo nno kivudde ku ki bambi muvumenti ye teattracting abantu baasoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu eyasoma ennyo yezaaki ndakukankazeeyo wano bajja okwota be mwateeka mu NUP bajja yita mu parliament ne budget ezo ennene ze balina abakoluudi ng'ogenda owulyanga Bobi Wine bamuvuunise be nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulira temulina okukola ki okuwulira musajja abadde mu parliament ebisanja 3 nga looya nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyabala aba ne kyakola kati abanuupu tebaatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddayo tetu Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu kati mwe muli baana muto temumanyi we babbapate naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala ennye obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pati nga bulijjo balina ambitioni za leadership abo Bampuuga baayagala ddofuga kati oyinza otya okukeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recentire ekyo nno kivudde ku ki bambi muvumenti ye teattracting abantu baasoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu eyasoma ennyo yezaaki
ne Ssenyonyi kati komitizo zigaba immediately nga akalulu kakagwa nagamba Bampuga bawa Bobi Wine ultimatum butatuwa bifo bino bisatu tetugenda maaso naawe. We are not going anywhere ahead with you. Kino nkubuulira mugenda balaba baba MOP mujjukira bannabira Naggayi Besigye yabaleetanga nenga tebamuwulira. Mugenda tuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okujjawo Bobi Wine pate bajeddize ensobi eryemu nti omuntu aliroko awagira n'omutima gumu wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nyawo Bampuga mubegendereze. Namboze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kadi yange ya DP mpummuza mpummuze. Ekitegeeza balina kowa values ku DP just bukulembeze bwa Mawu kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mawu mu mubiwa wadde. Mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe muli alternative in business bino bya career building kati Mpuuga bumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative bano bemuleese basajja bayaaye nnyo. Mpuuga eyava mu DP n'akola suubi ajja akyukakyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate mpya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu. Era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona ne batukuba emipiira 9 kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu palamenti nga tebabawanga ku bifo ebyo. Mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa ba Cam Join lately Namboze. Abaana booli gino bali makomera bano babaali babalebya palamenti tebabakwata. Mwera mu bwongo temutegeera. Njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'okumba balire balooya be muyina. Mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza buwoza ku Facebook free our people but they don't go to court. Kale genda babigaane bugaanyi nga bwe tumanyi affe tumanye nti wano kali amaggwa naye okuva lyava mu musango gwa politics ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera baana mmwe. Kyova olaba movement yammwe nagaana ogyegattako muwa abantu nga babadde n'enjala. Kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne ku RCC mwina position kije muwadde esingo bwa RCC bwa Kampala bw'aba yeefuula n'avaawo n'amala n'ayingira mu pate yammwe ku last minute. What makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yeesimbyewo mu FDC? Mwina omumanya abapolitician alina level watuka kati mwe ebyokulonda byawedde mwe baabalese kiringa wooteeka akasengejjo iwe kyayi ng'oyagala nnyo omujjaja n'amajja bw'otuka okunywa bino ebikikyo biteerawo akasengejja n'ojjamu eno kyayi awunya obulungi nga tebeetaaze kutawaana na biri bikikya. Kati yemmwe bikikya mwavudde mu kalulu ebikikya balina obijjamu ne basengejja naye mwasengejjeza baki nkwezenge abo abaana balya sente za mama mbabanyi muwanga Kivumbi oyo gw'olaba Katonda yamuwa annyonnyola n'ekifuyizo kyange ekituufu. Ssemujju yabagambye banna twenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo baasala busazi ddiiro. Laba Anita Amonga abadde mu FDC ate katoyo go trustinga owaffe
nolekawo owuwo n'ogaba bannaye maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama n'otrusting ya step mother wo is it possible jjukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire mpuuga tebaaliko Namboozi teyaliiko video mpanvu naye mu kintu ekyo na mbazaayo gye nzija olugendo luno lutuusa olwaleero tewabadde wangu sanza okuvumibwa okuyisibwamu amaaso kulo buli kimu ekyetaagisa naye towendi sirina wendaga ku lw'eggwanga lyange ate buyonna abasajja bano babikoze naye Katonda ayagala ensi okukyuka ali ku ludda lwa Kyagulanyi ali ku ludda lwa nkyukakyuka kubanga mu kusiika kwakoze mu bulumi obw'ekitalo awangudde entalo nyingi mu kusooka abantu abasinga obungi baali baagala pulezidenti akolerewo ebikolwa nange kennyini nali njagala akolera ebikolwa ayiwe abantu abo nali nagamba nno katusooke tuli omu tumuleke akole byalina okukola ensi emutegeere nange bwe nava mu kkomera nasaba pulezidenti nti yiwa buli kimu ekyetaagisa naye enkola ye nga bweri bwakwata bwati ku ttama aba alina byalowooza buli kimu kitandise okwejjayo nga talina gwakubyeko talina gwaboggoledde era kati essaawa zino alina olukusa okulonda vice president wa Buganda omupya kubanga buli kimu kati takyalina gwagenda kwebuuzaako buli kimu kyetadde ku sowaani nga talina gwavumye talina gwayomberaye naye nga singa saayogera bintu bino mu ntandikwa walayi twandibadde tuli mu katyabaga ak'amaanyi y'ensonga lwaki ne bwe twava mu kalulu buli politician yenna yasirika ba MOP basirika bakansala basirika babuloga ne bamira omukabwe nga kirina komawo as usual babadde mu FDC nti okulonda olugwa nti gundi yawangudde buli omu ng'azingako ne ngamba nedda revolution teba ya lunaku teba ya wiki teba ya mwezi eba ya myaka bakyali musituke tutambule n'olwaliro kyatambula bekyalemerera bawagokwako abasigalako basigaddeko n'abalala bakyeyungako gwe mulimu gwange bwe buvunaanyizibwa bwange tusigale ku mulamwa tutambuze ensonga eno mpaka bwenegguka nabagamba nti nze sirina mukwano gwange munnabyabufuzi era sibeera mukwano gwa munnabyabufuzi kubanga bakozesa nnyo okwagala kye baagala okufuna buli kyonna nze nkibagamba dde wano nti n'okubanja abasibe ffe babuloga tetwandibadde tubanja bandibadde ba MP bakansala baani ne mubadde mukola omulimu gw'okubanja ne demonstration ezibadde mu nsi yonna ba indigenous Uganda zibadde bazikola nga mpozi omuntu abadde etaba mu demonstration ezo abadde zaako endowooza n'enku nnyingi muwada be bantu babiri bokka abadde betaba mu demonstration ezibadde zitambula ku international level abadde enku nnyingi muwada ndowooza ne zaaki if I'm not mistaken bemba parliament pozi ne wayiswa mufumbira if I'm not mistaken ne president kenyini abadde azenyigiramu ani omulala Saddam Magic abadde azenyigiramu na abatonotono babadde bazenyigiramu nenga betwalonda bennyini buli omu n'azikiza n'akola kyayagala so technically Museveni bw'ati wabadde abalanga empikize abazizika abantu ne bajja ne babeerawo ne basikiza ekintu kyonna kizikira kyovula nze bada bakomulejja ku mutimbagano afuma lumbu yenkutunengala bannono kyovula sibaddamu wattu sirina budde buddamu komulede eyomba nange kubanga byenkola tobitegeera tojja bitegeera nkola video for 2 good hours statement gyekoze nga sigiddamu nga ngenda ku statement endala kubanga mba n'ebyokwogera bingi n'ebyokuexpose nga bingi nsaba mumpe time nkola omulimu gwange nja guggusa naawe kola omulimu gwo gw'olina okukola era mbasaba na buli muntu muleke akola omulimu gw'alina okukola
Otherwise, singa sikulemerako. Nakugamba nti wagumye omutwe obe yeewoza omubuga bazikuba. Nandibadde okwogera kuno nakuvaako dda naye ensi yange nnuma nga bwe luma president.